siwe kiri nti ye sharingirako mwenda emwe esigadde ogiteekwa account yo ku page yo bwetyo bwetatambuza information embulira etefa yonna ng'omaze ogibuulira bw'otagibuulira tasobola kukola ki egira ejja kufa kati tambuza akatambi olina option abantu 10 sharingirako mwenda akamu akasigadde okateekwa account yo wano nabagamba nfuna notification ng'otambuza video eno ng'ogitadde ku account yo nfuna notification endaga nti omuntu ashalize video eno bwe mala okusaba okusharinga video eno ngenda kusaba ompite abantu bamuno wammanga manyi president wange oli mu lugendo nkusaba okyameko katambi kano nawo n'owooli bwonywedde kacaayi akatambi kano kakutuukeko nkusaba ojje katambi kano njira mumpite wano Nyando Yosoferiti Habulwa mutabani wa abeereko kuno kijambya Christopher W abeereko ku video eno nsaba Lukiiko Lufuzo National Platform ne Secretary General Muyita abeere wano tiimu yonna ekuuma ekitebe njala mugiyite ebeere wano njira mumpitire musajja gwe bayita muvubuka gwe bayita Scorpion Saba oyo muyayi w'omu Kampala abeera mu bitundu by'ewa bakuyita obeere ku video eno olabika oyagala kwefuula kizibu obeere ku video eno abasigadde bajja tusangako nga bulijjo nga tutambudde njera mu mpita omwogezi wa NRM omukulu gwe bayita Mulindwa omwogezi wa NRM obeere ku video eno mumutaagenge abeere ku video eno mwetaaga bwe tuva wongera kukola obulango bugenda kubeera buna then tusimbule video tugende olw'ensonga nti obudde tugenda kubeera nabwo video yaleero nabagambye si nnyangu kamala okuyisaawo obulango buno alright omutegesi w'ebivulu kafulu gwe bayita Jose Jobs Link Group presents UG Festival 2025 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nubian Lee. The children will pay £10, standard 25, VIP 50, a table of 10, £500, table 5, £250. Time 12 p.m. to 10 p.m. Saturday 6th September 2025 at Modern Park, Lower Modern, LN, Modern SM45HE. Age 17 and under must accompanied by the adults. For more information, please contact the organizer of this event in USA, in UK. Kale mwenda mwenda bannayuganda bali mu ggwanga lya Bungereza abakola ku nsimbi zammwe tubategeeza nti omukulembeze agenda kubeerayo ate abasanyuseemu n'ebirala mujja bimubuuza nga atuuse bajja kubeera ne munywanyiwe Nubian Lee mu ggwanga lya Bungereza ng'omutesitesi ye Jose Jobs Link mugende muli ku ssente zammwe okulya ssente si kulya mwana ozikola n'ozirekera abaana oba batabannakuziika batonatuuka magombe ng'abaana ebyapa babitutte dda buli kimu bakyeddiza n'abataakukolererako ng'ebintu babiwambi babitutte genda olye ku ssente z'omuganda wange kubanga ffena gye tulaga tetumanyiyo ako nkayisizaawo alright akalanga akokubiri Canada National Platform 2025 Diaspora Convention bakutegeeza nti bataddeyo olukungaana lugenda okwetabwamu omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga lugenda kubeera ku Toronto Airport Marriott Hotel lutandika ngenda kuza omwezi lumu olwaleero ndowooza lunaku lw'enkya lunaku lwaleero lukomekezo ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogw'omunaana mwaka 2025 bakugambye nti abantu abava mu Canada saako n'eggwanga lya US babaaniriza ba international delegates nabo babaaniriza ndemwe abagenda okwolesa ebitundibwa betuyita ba vendors babaaniriza kale ngoyagala kumanya ebisingawo n'okusinkana omukulembeze era yegenda kubeera mugenyi omukulu gwe bayita guest speaker His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of the National Lead Platform. For more information, contact Mr. Dennis Nsubuga Kalumba ku ssimu ye ey'omungalo +256 705 961148 oba ojja kubira Saabakunzi wa National Platform mu bbendobendo ly'amaserengeta n'amabuka ga America omukulu Remigius Ntambi ajja kuba akutegeeza kiki ekigenda okukwatagana ku programu eno eneebaayo nga convention ye Canada nga president yalokedde ddaza n'okubanga atuusa akawungezi kaleero obanga ali mu kkubo so nno yeyo program egenda okubeera mu ggwanga lya Canada era nga omukulembeze mwamulebe nga yatambudde dda alright kano kabongereza People Power National Platform UK demonstration at Uganda High Commission, London, UK, on 22nd August 2025 at time 11 a.m. to 4:30 p.m. UK time. Free all the remaining 18 political prisoners in Uganda. Stop human rights violation
ending corruption. For more information, please contact the leadership of Nation Platform in United Kingdom. So mbategezeza na bano akalango kabwe kako bulungi nnyo abagenda kwekalakasa mu ggwanga lya Bungereza. Akalango kako kiba kitegeeza nti obulango buba bugenda bukendeera mu nkola eyo. Alright, nyongera kubajjukiza mwenna nti olunaku lwaleero ngenda kuza omwezi lumu era omwezi ogw'omulana comrade waffe Selector Devi olwaleero lwayinayo omukolo gwe ogw'okuyita mu bulamu obwa bulijjo bw'abadde ng'aweereza mu byobufuzi ne muziki. Mwena mikwano gye mugende mbeereyo. Address mbadde ngibasomeranga olwaleero, so mugende ebintu biraka byatandise dda musobole okubeerawo nga mukingiriza okubeerawo. Ngenda kusooka ndowooza ngenda bowa security alert zigenda kubeera 3. Bwe mala security alert mbawo ekigula lugi, bwe mala bawo ekigula lugi tusimbule video. Kati ndowooza tutandike ne security alert. Security alert yesooka. Naye lwaki nkola security alert nga sinneebaza ku bakyali bange. Alright, nakalanga kalabane kalese. Nyongera okujjukiza mwenna mikwano, munansonyi. Nyongera okujjukiza mwenna abali mikwano nakati abakyali mikwano gya family ya muzeeyi wange Davis Nsumba Mwakatogo nti olumberu lwako abiziwange nakuza omwezi gwakusula mu 15 ogw'omunana ate lwabiziwanga 16 wakusula mu 15 ogw'omunana omusikate kibwekenkerange nakuza omwezi 16 omwezi ogw'omunana mu makage enakirebe mu mawokota so ntegeeza abantu b'ekyengera abantu b'enakirebe abantu b'okumukaaga abantu b'okolokolo ku lukadde abantu b'oku lukadde Busega mu Kampala wakati nti olumbeerwa mukwano gwa mirogenda kwabizibwa omwezi guno gwennyini era tulutambuddeko olunaku lumu olwaliro so byebyo kati kamala okubuuza ku bakyali bange mbalamusizaako banyabo ne basawo mwenna abeera ku social media platform ez'enjawulo abeera ku X abeera ku TikTok abeera ku Facebook abeera mu comment abasharinga abapostinga abalwana entalo gye tutabera mwe bali nnyo babalirira akola mulimu ogwo ogwa struggle protecting ekibiina mwe bali nnyo babalirira ddala temujjanga okwo mbaagala nnyo I salute you ndooza temunyiige. Alright. Era njera tutumira n'abalala n'abayinza okunyiiga. Njera tutumira ku bakomredi mwenna ne bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali mu Uganda abaagala enkyukakyuka nga mukya facilitatinga mu ngeri yonna esoboka nga mukya facilitatinga mwebale nnyo okuba nti mukola omulimu ogwo obutava mu struggle. Bwe mmala okubagamba ekigambo ekyo gwe mbadde nabidde okuyita muntagingire wano akabiina ka ADF muyite wano Sseddugge Mpuuga Mathias ajja ku video Saalongo Gamulenge ejja wasanya Karo Charles Peter Mayiga nkwagala ku video eno Sseddugge Mathias Mpuuga ansaba kuyita ku video eno then you get andike kati kampisa security alert. Alright. Security alert yasoka yino Mr. President manyi oli mu Canada olwaleero manyi security general asigadde Kampala leader of opposition security team ekuuma ekitebe saako n'amanaging kamera z'ekitebe ngira bategeeza mubeere nnyo very careful ku kitebe naddala mu budde bw'emisana nga bannayuganda baagala enkyukakyuka baleeta ensimbi zaabwe okuziteekawo zina okgenda okulwana olutawo lw'okugyako yosoliti bahabulwa. Ntegeezeddwako ntegeeza eggwanga lyonna nti omutamanya ngamba Kijambiya Christopher Damolira ng'akolagana ekitongole kya ISO ne kya CMI bateekateeka olulumba Sinziggu okulumba ekitebe ekyo nde disguise nti wagenda kubeerawo akavuyo then mubajje bakuba amasasi mu bbanga basobole okuba nti eringa raid oba baagala kola kibayita money heist abala firimu ez'okunyaga banka firimu z'okunyaga banka mu luzungu bwe bawandiise emitwe bazita money heist. Kati ntegeezeddwako ntegeezo president ntegeeze n'abakulembeze nti Christopher Damolira ne bayayi banne abakulembera Scorpion Shaba oyo mvubuka abeere wa Bakuli nti babadde bateeseteese olw'okwagala okujja okulumba ekitebe misana tuku abakube n'amasasi bakyankalanye abantu basobole okujjamu babbe ensimbi ezo ekyo bakitegese era Scorpion Shaba yakirimu. Abatamanyi Scorpion Shaba yono mvubuka ano yeefudde ekizibu ngenda kuzanya akatambi kano dakiika emu kalabe yoya mu katambi ako gye buvuddeko awo twakulabye ng'oli ne King Kabaka wenakawuka mufumba kaki Scorpion kuba oli tumanyi weeri ate oli wenu anti tebatulikodinga oyo magala tulikodinga feno maya King saira King ngera bulijjo kati mubalaze bulungi omuvubuka yabeera mu bitundu by'Abakuli gy'asimba amakanda Christopher Damolira kati gwakozesa
So njagadde otegeeza Secretary General, ntegeeza President, ntegeeza abakulembeze bonna nti mwegendereze nnyo ku kitibwayizo gw'akavuyo ng'abantu baliteesezza bafuna obuvune oba ne bajja ne babba ssente ezo omuvubuka oyo gwe bateese tesobola ekintu ekyo kisobola okukyukamu somewhere naye era njagala otegeeza President nti mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe era omuvubuka ono gwe bakozesa okutimbula ebipande by'enkyukakyuka byonna Scorpion Saba gwe bakozesa okujja ebipande by'enkyukakyuka byonna mu Kampala. Njala suka kubuuza mukulu Christopher Ndamula Kijambia ne gavumenti y'owereza ya NRM omuntu obanga ayagala enkyukakyuka n'akoze kizi mu mateeka n'atimba ebipande n'ojja n'obitimbulayo oba ojjewo wiruye ey'okulonda omuntu gw'ayagala oba gwe kennyini ayolesa obutasoma n'obumba tuutu kubanga bw'ojja ebipande by'abantu ba national platform byonna nga mbikuulayo mu Kampala ojjewo okwagala kw'abantu tebagenda kwagala Kyagulanyi ekyo muli kirivayizinge bulungi nnyo mwenna ba ghetto leaders ne ghetto structures ezaffe wobbasi na buli kimu mutandika okunoonya kacca lyako kuba kalina ne mission gye bagenda okasindikako nga campaign zitandise. Mr. President njala kutegeeza mwenna abaana baagala enkyukakyuka bali mu ghetto ezo musanga kyali ono mumunyige kati ebyensonyi biwedde omusanga kyali ka Scorpion Saba mukanyige kuba gwe bagenda okukozesa mu kulonda okujja mbwakole atandika okukola ki okukola sabotage wone mukasanga mukanyige kati mukanyige bunyizo mukayuwa amanyo mukakuba magulu mugamenye bali kubatege nti ensi ekooye kubanga ajja kuba akoze ali mu kifo ekikyamu akola emivuyo emikyamu ate nga mwana muto so ekyo nakyo kibategeezeza. So Mr. President otegedde Secretary General abakulembeze National Platform n'abala mwena mutegeezedde ati ebipande byammwe oyo mwami yabirimu under the influence of Damulira so mukitegedde bulungi nnyo nennalweyiso mwali era mpuliddeko to animal woman ng'ozotandise okusesema nalweyiso akasajjako k'osasula omusaala k'oku BBS kakukomezaawo otandise okuyiika amabeere agatazaalangako nalweyiso nkulabula nalweyiso nziramu okukulabula nakusuubiza nti olisinika ebinnyo tageti yo tugimanyi weeri ate nga mwe muli ebyokoola byo oyo omwana bw'afa naawe ofa nalweyiso we are not joking nalweyiso nkulabyeko ng'oyogera ku TV ogamba mbu simanyi okulonda mu Kampala bakuggyemu ate bwe bakuggyemu budde ne gavumenti eryoka ekole Kampala nalweyiso mu myaka ana mbadde ngamba nti NRM yasooka okufuga ekibuga Kampala Christopher Yiga yali wa nnyoko nalweyiso Christopher Yiga yali wa nnyoko mbale nga tiyali wa NRM kolera yatandikira kwani si ku NRM kuno mukazi ng'enviiri zaamu obwongo gwe nkulabula mukazi gwe eri entebe yerimu amayembe go n'ebyokoola erina adweya ate oyinza okubuuza nti nsaaga manyi saakulaga kati kamala ogenda kwano bale mu nsonyi mala okugaa kino ekikazi kireka tekyawulira pozi nga biri mu ebiri muno ojja bifuna ate tonziza ku Sande kuba kati nyinza okuba saabyala enjinze obusungu saabutegese bulungi naye buli kimu nkirina nja kikulaga nkulage muwala wo oli gwolinamu amayembe gwe nagalaga abantu nkulaga adresi ne waakolera ojja otutegeera nti ensi nkoowu so nalweyisa okutegeezesa byaweya awo tuvuddewo security alert yasooka security alert y'okubiri yiino mutegeeze baganda baffe bonna abava mu mambuka ga Uganda mu West Nile nti wenviira wano oba already gaafulumye dda abasajja abanene mu gavumenti ne mu State House be bannannyini nte zonna eziri mu Northern Uganda abalaalo just babayambako buyambi kuuma nte zaabwe gana amawulire gemba wamuyinza okugalaba nti ku NTV oba ku monitor oba ku Bukedde oba ne ku BBS gayinza okuba gafulumye gayinza okuba tegannafuluma oba nga gafulumye
temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo abavudde e Cameroon ne Ethiopia bayingidde Uganda. Nkiddamu temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo bavudde Ethiopia ne Cameroon n'endala mu West Africa bwe bazze bagoba ente okuva mu mambuka ga Africa bakkiridde batuuse mu Northern Uganda gye bagenda okubeera n'ente zaabwe. Era temwewuunya ng'abagambye nti waliwo ekirwadde ky'ente ekigudde mu Northern Uganda ne bataddewo kalantiini teri movement ya nte. Ekirwadde ekyo yegenda okubeera empingu esiba abalaalo okubeera mu Northern Uganda nga tewali nte etambula. Do you copy that? Mugenda kiraga either wengenda okuviirako wano mugenda galaba ku NTV oba ku BBS oba ku Bukedde oba ku TV ne ku NBS mugenda galaba. Naye eno buno buyaayi abasajja banna bali mu State House Abanyarwanda n'abali mu government bebannannyini nteezo. Kati kino bakikoze okufuulinga bannayuganda mbwente zivudde Ethiopia Cameroon bavuze bazigoba mpaka awo. One kyebaagala mubagala Museveni ffe tetuna gye tugenda twala nte zaffe tetuva mu Northern Uganda. Kiki tugenda okukola? Ne bagamba katuleetewo embeera egamba nti abasajja bavudde mu West Africa ne bajja n'ente basibidde mu Northern Uganda. Oluvannyuma tuteekewo ekirwadde tuteekewo kalantiini Northern Uganda yonna bagisibe nga teri kisolo kyonna kyemuvinga besibirewe bati. Obukodyo gundi yabutegese bulungi abasajja bali mu gavumenti babutegese bulungi. So ngenda okuva wano ku mawulire ngenda okuva wano wano weri wano ku LBS nga ku TV ze Uganda kigenda kuba kifulumye. NTV bagiyise Natasha Broadcasting Service bagiyise buli kimu bakiyise buli kimu agamawulire mugenda galaba nga wenviira wano mugenda galaba yensonga lwaki bakoza akakodyo ako. So manyi kuno strike machine yayinza okubeerako, but let me inform the public. This message, or I direct this message to the people of Northern Uganda, more especially those coming from the Nile, it's called the northern part of the country. I'm here to inform you that today, don't be fooled by the bulletin which is going to be shown on NTV and other mainstream media, which shows that there are some cattle keepers who came from the northern part of Africa, the likes of Cameroonians and Ethiopians who have come to settle in the northern part of the country. That is a big lie. Those are the balalo. There is no any pastoralists or any cattle keeper who had come from Cameroon or Ethiopia to settle in northern part of Uganda. No, those are balalo. They sat with Museveni and they argued with him that we are not going to remove those cows from the northern part of Uganda to go to other areas. So they agreed that they should forge statements of such kind so that the public gets to know. Thereafter, they are going to implement quarantine that during the process of moving those cows from the other part of from northern part of the Africa to northern part of the country, that there was an outbreak of cow disease which is going to lead for the quarantine, which will not allow any movement of those cattle keepers from other areas of the country. So they are going to lock themselves in the northern part of Uganda without moving. That was a well-arranged strategy made by the Banyarwanda, led by Museveni and his colleagues, more especially those in UPDF and those in the ministries and in the State House. So they decided to do that trick. But I'm guarantee you, before or after this life, you will witness what I've told you right now. It is a trick. Ekyo nkimaze kitegedde bulungi nnyo. Ngenda tegeeza ne strike machine bwe nabanga akyali ku live eno bategeeze. So yeeyo ebadde zibadde security alert awutuvuddewo. Kati njagala tukole ekigulalo kino nayo kiveewo tuleke tutandike video. Ekigulalo kyaleero njala kiweereza bannayuganda mwenna okusingira ddala bazzukulu Bannambi ne Kintu. Ekigulalo kyaleero njala kiweereza bazzukulu Bannambi ne bazzukulu ba Kintu. Mukiwulirize bulungi nnyo. Mu kigulalo kyaleero kigenda kuva mu lugero olugamba ba mu njogera egamba nti kiri mutu kimanyibwa nnyini kyo, kiri mutu kimanyibwa nnyini kyo. Lwaki ekiri mutu kimanyibwa nnyini kyo? Ebiseera bisinga nti omuntu obanga alina ekintu kye yeesibidde obanga kyekyakimanyi akimanya yekka, teri muntu mulala asobola kukimanya. Okujjako ng'akisumuludde n'akigamba oba n'okiraba oba tokirabye kitegeeza tosobola kukola ki? Tosobola kitegeera. Wetugenda okujja ekigulalo kyaleero. Lwaki ngenda bagamba ekigulalo kyaleero?
ensonga nyingi zigenda maaso mu Buganda olwaleero era nga ndaba bannayuganda bangi nnyo abali mu kukaayana, abali mu kuyomba, abali mu kwemulugunya ku mbeera egenda maaso mu Buganda naye nga temanyi kituufu kiri mabega waayo. Era abamu bakangudde ne ku ddoboozi okwagala okutegeeza Ssaabasajja Kabaka embeera eriwo mu Buganda nga bamunenya obutavaayo kubyogerako. Yes, batuufu. Naye okyogeredde mu budde ki era okyogedde otya? Wetugenda okujja ekigwaro kyaleero. Ekiri mu tukimanya nnyini kyo. Bw'atyo n'embeera eri mu Buganda bw'eyimiridde mu Bwakabaka bwa Buganda. Nzize mbasomesa ebbanga ddene nnyo nti omutanda wa Buganda oba Ssaabasajja Kabaka enkula gye yakozibwamu oba gye yaleetebwamu ng'omuntu enkula ya kizungu nnyo. Ng'oggyeko enkula y'ekizungu, Ssaabasajja Kabaka alina obuntu bwe ng'obuntu oba embeera gye yeetwalamu ng'obuntu. Teringa y'abantu balala bonna. N'ekira n'enzija n'enkunnyonnyola nti mu nkola y'emirimu faamu oyinza okwagala omuntu akola ekintu nga gwe bw'okyagala naye nga mu mateeka si bwe kirina okukolebwa nga kirina kuyita mu mitendera emirala. Bwe mala okubuulira ebintu ebyo njagala osooka osale puleesi oteekewo omunnyo nkunnyonnyole. Nange eyatandika program ey'Obulimi Bulange Mmengo simanyi ani yaŋŋamba gitandika kuba yajja buzi ne ngikola. Ne munnyambako ntugitambuza okutuusa olwaleero. Nange nfuna okusoomoozebwa kwe kumu kwe mulina nga neebuuza lwaki ebintu bino tebitambula mu ngeri gye nandiyagadde bitambulemu. Nange olwo nnyingizamu ak'obuntu kange naye ekiseera kituuka ne ŋŋamba nno singa mbadde nze nga nze ndi mu ngatto za Ssaabasajja Kabaka mu mbeera ey'ekisibira mu bbweri mu Uganda wandibadde olowooza otya? Mbeera n'obusungu bungi nnyo obwettumbiizi olumu nekkakkanya. Omanyi nabagamba buli kyenjogera ku mutimbagano nkiteeka mu nkola nze nekkakkanya neebuulirira era olumu manyi okwetugga ne ŋŋendako ematugga ne neetugga ne mukuba essimu ne gifiirako nga tiriiko nga ŋŋenze ematugga neetuzze kati bw'olumba ŋŋenda kwebuulirira okitegedde kata mu kigwaro kikyaleero. Mu program y'Obulimi Bulange Mmengo mbabuuliridde buli kimu ne nkibagamba ne mbaga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe era yawambibwa abalala muga tasobola kwogera ne mbagamba nti baamuggyako media ne mbagamba Ssaabasajja Kabaka n'abakuumi ab'ennono bamubaggyako bamuteekako abasirikale ne mbabuulira abasirikale abadde babeganga Ssaabasajja Kabaka n'omutuusa mu nvuba eyo ne mukitegeera nejjo juuzi wano wagenza okukyalako ewa Kasujja tewannayita adde omwezi mulamba weddu ne mbabuulira omusajja yakwata information n'agisindikira abasajja b'amayiga ebongereza era oyo otwogerera Ssaabasajja agenda okudda mu nsi yo mbwabwe ng'oyo bamunaanudde bamukunkumudde omuko omuntu kibya nga takyasobola kubeera ku ttiimu nga bamugobye. Kati mbategeeza ebigo bino njala mbitegeere njala tubibakakkamu nnyo manyi tulumizibwa nange kennyini olumu nsukka ekintu kingana nga akakkana bwekkakkanya nekkakkanya. Kati bwe nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka talina media. Ssaabasajja Kabaka baamuggyako abasirikale be. Ssaabasajja Kabaka muwambe yensonga lwaki ola nti ne mayiga kennyini amulabira ku mikolo yamuwambira eri. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera njagala nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka baamuggyako famire ye. Kankusomera ebintu bino bitegeere. Ssaabasajja Kabaka baamuggyako famire ye baagimuggyako. Ekyo kitegedde. Ssaabasajja Kabaka baamuggyako abooluganda lwe be tuyita abalangira n'abambejja. Ssaabasajja Kabaka gavumenti erwana naye butereevu ng'asinga okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka ye musajja mukulu Mayanja omusajja Omunyarwanda n'abalala. Ssaabasajja Kabaka baamutwalako abataka abamu ekyo nakyo kiri visible mukiraba. Ssaabasajja Kabaka Katikkiro yawamba obuyinza bwe n'abutwala. Abalamu oyinza okugamba lwaki tagoba Katikkiro? Bw'abanga yakugamba mu katambi nga yakava Namibia mbuwanganguse n'akugamba nze Katikkiro gwe neerondedde. Katikkiro nabagamba wa mayiga. Olwaliro njagala okukakasa nti Katikkiro wa mayiga wa Salimu Salina Museveni. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka atuuka mu njega eyo babadde nga bakozesa ekigambo nti abasawo balagidde tajja mu bantu mpaka nga ebyabasawo bikoze eki bimaze okutuuka. Nze mbuuza
omwami yesimba Bwantogo n'atugamba nti omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wokubiri mulwadde wa allergy wano ekigambo kyenjogera nkisimba kessira yatugamba Bwantogo nga tumaze omuzoganya okumutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka bamuwotwa bennyini najja ne yesimba Bwantogo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka allergy yamuluma abasawa bali kuno munjulire allergy ayinza okukulumira emyaka 6 oba 5 era nga akwetaagisa okugenda okulaba abasawo buli luvannyuma lwa mwaka oba luvannyuma lw'emyezi 6 allergy era yakyamuluma gwe toggula amaaso go kati kankulage ndi Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe ate nga alina experience oba alina ebyafa ebitali birungi engeri kitaawe gye yayisibwamu yewaŋŋangusibwamu atabeerangako Bungereza ng'olya Bungereza olowooza ggulu lya ku nsi si ggulu lya ku nsi oyinza totuuka Bungereza ennyumba ne zikumalamu ag'ekisajja n'ag'ekikazi naye nga munda ziba nnungi naye ng'ebweru zikumalamu ag'ekisajja kati kankunnyonnyole mu byobufuzi bino bye tubaddemu omukulembeze gwanga Omuluba Kyagulanyi Ssentamu yakeera ku makya n'alonda Ssedduge nga leader of opposition n'alonda Joyce Bagabe Mmanga ku commission n'alonda ne musajja mukulu Abedi Bwanika ku bukiiko president n'asalawo akyuse leader of opposition n'ateekawo Joel Ssenyonyi n'akwata owa commission n'abuwa Mpuuga n'amala ng'ayise ebbanga ba province Mpuuga mukyamu president n'asaba parliament ejje abantu bonna tebakyalimu interest za kibiina babajjawo tebasigalawo ekyo ekyokulabirako kyenkulaga nti bwe tula tubali mu military regime omuntu omukozi wa state tebasobola mujja obalona paka kuwulira bubi kati kyekintu kya Mayiga Ssaabasajja Kabaka yamugoba dda wabula ali mu interest za Museveni neza Salimu Sale kubanga alina omulimu gw'abakolera kati kwata ekifaananyi kya Mayiga nti alemedde Mmengo okwata ekifaananyi kya Ssedduge ne banne president kennyini be yeegobera nga n'ebbaluwa muzirina ku mitimbagano nti yabagoba ku commission ezo n'embifo balemerako okitegedde butegeze kati wenkugambira nti tuli under the military dictatorship esobola okuwamba omuntu neremezawo n'omuntu mu kifo ekyo mukitegedde kati mumala basomera ebintu bino byonna mu mbeera Ssaabasajja Kabaka mwali Ssaabasajja Kabaka takyalina powers over Anthony bazimujjako bali mu kooti ekyo mbadde saagala kibagamba mwajja kennyini mukuba programu ya Nnaabagereka ne banne eya mental health nga baagala kulangira Ssaabasajja Kabaka ntali bulungi mu ndowooza ey'ekintu ne mukuba programu neeyiika ebbaluwa ne mbagamba ku Sunday wedde nti ebbaluwa bagiwandiika ne bagisayininga ti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi mu ndowooza ey'obuntu ne mbagamba nti eyeeyita Lubuga Agnes Naabaluga bamukolera ne woofiisi Mmengo Mbulange ey'okuddukanya emirimu gyonna egya Ssaabasajja Kabaka gy'abadde addukanya nakyo temwakirowoozaako Ssaabasajja Kabaka ayita mu mbeera nga yakwata obuyinza n'abuwa Mayiga mu nkola ey'obuwangwa n'ennono Mayiga obuyinza kati abulina mu mateeka amawandiike ng'akolaga ne Museveni ki kyemwagala ekirala yakwata obuyinza ng'ayita mu nnono n'obulombolombo n'akwasa omuvubuka oyo obuyinza yaddamu bumusaba nga bamuwa konti kati kambabule mutegeere Mayiga bamuwa konti Mayiga wulira Mayiga bw'amala okutuusa obuvune ku Ssaabasajja Kabaka ne banne baali bamanyi Ssaabasajja Kabaka tagenda kudda ne Namibia litavaayo bwe mwalwana mpaka lwakomyewo mu kubeera e Namibia bano abakazi n'abasajja batunze ettaka lya Buganda nga ne Mayiga amanyi n'abagamba mu okutunda ettaka lya Buganda oddimalawo n'okola mwagala okukola mu ly'olulangira
n'okutwala okwabuzamu abataka nange mugenda kunkolera ekintu kimu njagala contract ya myaka 10 Sara Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja Kiwalabe Male n'abalala ne bakwata contract ya myaka 10 nga tewali buyinza bwa Ssaabasajja Kabaka ne wajiba wa Mayiga nzenje bagambe banga lyonna Mayiga ine endagano ya myaka 10 musibe mengo ngera singa Ssaabasajja Kabaka ali amaze okusikisa omukono mu ngabo kali kagenda tufuga mpaka kuwulira bubi kino kyengezaako bategeeza ffenna nze nsinga obunyiivu nengenda nenzikaka neŋŋaba naye tusaasire omusajja embeera gy'alimu mwabatasoma history muddeyo musome engeri gye bawangusaamu Ssekabaka Muteesa n'engeri tuuka okugenda e Bungereza mmwe mmanyi kye bayita Bungereza gye muyita eggulu ly'oku nsi mmanyi kye bayita Bungereza mmanyi kye bayita Bungereza nze situukanga Bungereza wabula buli ekiri e Bungereza ebisinga obungi 70% mbimanyi mumuwa obudde obutonotono kijja tuukawo yensonga lwaki nkibatedde mu kigulalo gikyaleero mukitegeere bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ali Matigga ekigulalo gye nkifundikidde Mukama bankwasizeeko kati mbutongole video etandise njagala okuddamu okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku Matikkira ag'emyaka 32 yogayoga era wangaala abasinga obungi mbadde mulida video yange ey'olwaleero yino etumbudde ayina lwamu omutono sooka egyosonyola ogisaa ku mitimbagano emirala kansooke nkuvuga erivansi olyoka otegeere 1 kirungi nnyo buli muntu yabadde ku mutimbagano yalabye ebyabadde ekibuli bulungi nnyo aboogeza bayogedde jjajjaffe Kassim Nakibiga yayogedde Mufuti yayogedde ne yatuwadde kutuba yayogedde n'aboogeza abalala bayogedde buli kimu akitegedde bulungi nnyo wabula mulina kye mutaategedde kyekiriwa njala sooka kubuuza kibuuzo singa amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka guno bagategekedde Mmengo oba Lubaga oba Namirembe oba oba Seventh Doma Orthodoxy nga Mayiga yagategese bandibadde bawa Kyagulanyi ebbaluwa emuyita oba Kyagulanyi yandibadde ku mukolo ogwo wandiika singa amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka tebagasindise kibuli nga Mayiga yagategese mbifu mbagambye bandibadde bayita Kyagulanyi ku mukolo ogwo era Kyagulanyi yandibadde ayogera kozesa omutwe gwo bamugoba ku leediyo bamugoba ku TV zaabwe ne ku mikolo tebamukiriza kubeerako nga n'enkuka eyasembayo bamugana okuyimba kati bandibadde bamukiriza okujja ku mukolo ogwo yes no please kati wano wali okolera kombesowa gwe okimanyi nti Mayiga yabadde ateeseteese yali ateeseteese okulangirira Sseddugge nti Buganda gwegenda osinze obadde okimanyi nti Mayiga yali ateeseteese okulangirira Mpuuga nti Buganda gwenda osinze mu matikkira gano omanyi ki ekyagasuuza Mayiga ne bagamujjako ne bagatwala ekibuli nkubuuziza omanyi lwaki amatikkira gatwaliddwa ekibuli era nga Mayiga tagayinaako se Mayiga yabadde gaba kubanga gabadde mu lubiri gabadde either Lubaga oba gabadde Namirembe oba mu Seventh oba mu Orthodox Mayiga we yabadde agenda okwenda osingira ani Sseddugge lwaki
omanyimu ebintu birabulala nnyo kankunnyonnyole obitegere bulungi nnyo mujja bitegeera mpola akatambi kano kawulire ngokufuza mukoddomi wange Kyagulanyi ne munnabuddu Kasolo wotalabye sebo onalebo Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye Buganda Mathias Mpuuga tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi kabaka bwatyo abantu bonna abakuŋŋaanya abasimu bakadde baffe kati tuddeyo bayanjudde abantu bonna ababaddeko ab'ebitiibwa ne bannabyabufuzi babanjudde njagala ombuuleyo Sekama w'omukolo ogwo we yamentioningidde Empuuga Sekama w'omukolo ogwo yamentioningidde Empuuga Mufti bwe yabadde ng'ayanjula yamentionizeko Mpuuga Sheikh gwe bayise okusoma kutuba baye kutuba okubuulira yayogeddeko bwe yabadde ayogera abantu ebitiibwa yayogeddeko ku Mpuuga jjajjaffe Kasimu Nakibinge bwe yayimiridde okwogera yayogeddeko ku Mpuuga oyagala kuŋŋamba nti baali tebamanyi nti waali of all of people ng'omusajja bamutadde mu galale Mpuuga twamuteeka mu galale of all of people nga Mpuuga bamutadde mu galale mayo bakazi galale mujimanyi kujja bakazi babateeka ku mutimba bamujje mu galale Mpuuga yateekebwa mu galale officially of all of people nga amaze okwogera Mpuuga teri amanyi waali Ssaalongo Mulengejja Kyaliiwe najja naayimye n'agamba nti bannange Kyagulanyi weerabidde okwogera ku muganda wo Mpuuga naye atudde wali nange bw'oba nawe wali tomulabye nti Mpuuga waali ne bakuleetera kitegeeza nti omukolo gwonna yabadde taliiko ng'era si wakwogerwako ono lwaki yamwogeddeko kyembadde mulinde ekyo okutegeera olwaleero video obaddamu nga weemusajja ojjaddisa ameka kati mbategeezezza era omukolo mbagaye singa tegwabadde kibuli Mpuuga gwe badde bagenda okwenda osinga ladies and gentlemen njala bategeeza officially Robert Kyagulanyi Ssentamu Obuganda gwe bwawenda osinze akyagala kigaane akiwakanye officially ladies and gentlemen ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 Obuganda bwayenda osinze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bataddeko emikisa ne bakuba Mpuuga omupiira ne bakuba Mayiga omupiira yensonga lwaki jjajjaffe bagambye tetwagala bantu bazunganga mukka gwa mukanzu eky'omukka gw'omukanzu nze nkyogedde omayibi nga byange mbi obuninga eky'omukka gw'omukanzu nze ngege tukooye abannabyabufuzi abagenda bazunga nkiddamu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 Obuganda nga butudde kasozi k'abajjajjaffe abalangira n'abambega bambogo bayenda osinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze Buganda gwesindisa agenda ogikwatira bendera okutaasa Obuganda n'okutaasa eggwanga kiwedde tonawogera kuddamu kisanga waliwo awakanamu bino mbyenze mbyogera mwenna mwalabye video tekubaddeko na muntu alina history wa mukolo guno wadde ogutegeera tekuli
Mwana mwate mugutegedde. Mwagutegedde bulungi kati mugutegedde. Mayiga singa omukolo tegwabadde Kibuli Mayiga dagenda kulonkinga Ssedduge ne banne. Kati ate gabaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Ssedduge Empuuga yabadde ng'ali mu comfort zone wadde bamwerabidde. Ng'ali bulungi teri amunyegako. Mayiga yalowoozezza nti ayambye Empuuga okumutegeeza abantu nti waali ate yamukubi ggoolo n'amuteeba atya. The moment kasito ogamba nti bagambye Kyagulanyi okwaniriza bannabyabufuzi abaliwo awo n'atamwanjula, gwe naawe obadde tomule bulungi bakuleetedde kapapula, kitegeeza eyaliwo ekitiibwa afuuse wa sports betting kati wa kapapula. There is a difference between someone who is recognized n'omuntu wa kapapula. Omuntu yatuuka ddi okuva ku ekitiibwa fuuko wa kapapula bakutegeeza, kitegeeza nti kati ate gw'olabisizza nnyo omusajja okumuteeka ku level nti baadde bamwerabidde the entire function nga taliwo, he doesn't exist anywhere. Wakubye musajja ono mubbo musumali gwamuziise mu ttaka. He was there comfortable nga atudde buli omu yategere waali. Kati gwe okufuna gwagende bakuleetedde akapapa gwamukubye omupiira ogusembayo n'omuziika. Kyembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'oyaba wakubye Kyaliwo Mpuuga n'omuteeka ku ttaka bw'oti. Gwadolooza nti oyamba muyambi gwasinze omulabisa. Nkiddamu Mayiga walowooza nti ojja Mpuuga mu ggalale. Tewamujje mu ggalale. Wamutaddemu kasiro ka delete n'omudelete nga completely. Kubanga eyaliwo ekitiibwa otukola ne basindikidde akapapula naye mbadde simuliko gona yizinze kitegeeza bamukubye mupiira. Kati Mpuuga kankujjukize ne mukwano gwo Mayiga. Owekitiibwa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasibiri Nakibinge bwe yayimiridde okwogera yagambye bannabyabufuzi mwenna bali wano mbalamusizzaako ne baminisita ba Kayisaali. Kati gwe omuntu bwagga nti baminisita ba Kayisaali gwe omuntu oba okozesa gwa neighbor okusala ekkubo oba okugaggawala. Era n'ayita omu ku baminisita ba Kayisaali ababaddewo n'amugamba jangu oyogere. Wabula bwe yamuyise n'amala n'asiba munaga sooka olindeko. Honorable Kyagulanyi Ssentamu jangu oyanjule bannabyabufuzi b'otambudde nabo abaagala okuggyako gavumenti era okubasuuza omugaati, abaagala okuggyako gavumenti. Do you copy that? So si abakola ne gavumenti oba abalwanyisa ab'oludda oluvuganya. Obwedda bino mulindo okutegeera bibannyonnyole. Jjajjaffe yasse okuyita Minisita Kasolo bw'amala muga sooka olindeko. Honorable Kyagulanyi sooka ojje jangu oyanjule banno bemuze nabo wano abaliwo abaagala okusuuza omugaati gavumenti n'okugijja gavumenti mu buyinza jangu obanjule. So teyagambye kwanjula abo abakolagana, yagambye yanjula abo abalwana ne Museveni okumuggyako ne gavumenti ye. Kyagulanyi we yasituse abalwana okuggyako gavumenti bye yasomye. Kati waliwo kye mubanja ekirala. Wadde osubira Kyagulanyi agenda soma Mpuuga nga tamanyi nti amulwanyisa alwana gavumenti esigaleko. Logic. Lwaki nnwana naawe? Ebintu byange mbirina byonna natambudde nabyo. Logic bulungi nnyo jjajjaffe aluwa. Ngenda kuwa angles 3. Njala kuwa angles 3. Ange esooka yeno.
bannabyabufuzi ab'ebibiina ebivuganya okuggyako gavumenti so si ebiremezaako gavumenti eyo ange emu ange ey'okubiri yiino ayanjule banne bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti n'omuzimba yanjula banaye twefuge agenda kukola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti mudakiika nga bbiri ejja kuba ewedde ebibiina ebivuganya okujja kaani Museveni so si ebiremeza kaani Museveni obongo Windows updatinze bulungi nnyo kankuwe ange eyokusatu olyoka otegere bulungi nnyo ne ange eyokusatu Honorable Kyagulanyi ono ayanjule banne bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti yanjula banaye twefuge agenda kutola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti mudakiika nga bbiri ejja kuba ewedde ndowooza kiriya message mugivunye abavuganya okuggyako gavumenti so si abakolagana gavumenti mu katambi kano kennyini ngenda kwongerayo kamera zadde ziraga Ssedduge ne banne bonna abayeekera nga gye bali eri mu background basitulamu n'ensingo bati baagala ensi balabe kati golooza Kyagulanyi musiru nnyo jjajja mugambi abavuganya okuggyako gavumenti ate asoma bamulwanyisa okuggyako Museveni nga balwana kulemezako Museveni ate yasome abalwana Museveni asigaleko njaga wano kana akatabika njagala olinga president asoma bonna kati ogenda kulaba eri Ssedduge nga basituka bati bawanvu yensingo bagala musajja nga tatusomye musajja nga tasukati kyenjagala osokola bulungi ange eno njirina bulungi nnyo ulira bulungi nnyo neyazanya jjajja neyazege mukadde waffe mbuga Supreme Mufti Mama Nabagereka Katikkiro wa Buganda abalangira n'abambejja basooba mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Elias Lukwago era nga bamu ku banne mulimu Honorable Ssemujjunganda nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF lindako ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Elias Lukwago era nga bamu ku banne mulimu Honorable Ssemujjunganda Ssedduge omulaba Ssedduge wuuyo oyagala kuŋŋa nti president yaletalwa Ssedduge oba jjajja Kasimu Nakibinge atasobola kulaba Ssedduge wuuyo omulaba Ssedduge mupozinze bulungi nnyo kamukuleetere mu full swing oyo Ssedduge wuuyo Ssedduge omulabye mpozinze mbopozinze gweyala kuŋŋamba Ssedduge bate bamulaba nti waali wuuyo mupozinzeemu awo aya basi tugende mu maaso kasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omwo nga mwe muli
n'akulira Parliamentary Front Leader of Opposition, Right Honorable Joel Senyonyi Omuziranyonyi. Mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda, Alhaj Muhammad Mwanga Kivumbi. Mukama wange nazze ne musajjayo Omunyolo David Lewis Rubongoya, Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe. Nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyanzi Fred Sentamu. Mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu, omuli Honorable Kirumira ng'era oyo imaamu wa Parliament. Kansabe bayimirire Gwenyanjula yatuula. Mukama wange mulimu Honorable Mulima Mayoni ow'emukono, mulimu Honorable Abubakari Kawalya ow'erubaga, mulimu Honorable Muwadanku Nyingi ngo yankiikirira ow'Ekyadondo, mulimu Honorable Sekitoleko Robert, mulimu Honorable Kalwanga. Era Mukama wange kyetujje tufuneyo kirasitiboni bakiyita Jaideni naye ng'amannya amatuufu ye Elias Nalukoola Luyimbaazi ow'Ekawempe. Mukama wange ababaka bangi wali abali erudda eri nga mwe muli Honorable Nsanja, mwe muli Honorable Alan Sewanyana, nga mwe muli Honorable Nyeko Deriki, nga mwe muli Honorable David Serukenya, nga mwe muli ne Honorable Balimwezo Nsubuga. Mulabi ayambadde enkofiira mpulira nti alina n'ekifo ky'alamuza naye Mukama wange sijja kendayo. Mwe muli Honorable Brenda Nabukenya era ssebo, mulimu Honorable Namugagoleti ow'Emawogola, Honorable Nalwima Betty Etho nga yatwala mu Wakiso, mwe muli Honorable Nantongo Fortunate ow'Ekyotera, mwe muli Honorable Alan Mayanja Sebonya, Honorable Kanyike Evans, era Mukama wange mwe muli ne Honorable Shamim Malende nga yatwala Mukama wa Kampala. Bangi nnyo abalala sibalabye naye Mukama wange olw'obudde nsaba onzikirize nkomaawo neyazanyo neyanzege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati ndowooza okitegedde. There wasn't any mistake. Tewabadde ensobi yonna. Okujjako abatali Baganda batajja kite era ndabye abatali Baganda nga bakibuukidde bali ku TV ne ku radio kuba tebategeera Baganda ebakola. Nabagamba Omuganda muzibu nnyo ate akwasiza ku mmere ye. Guno omukolo singa tegwabadde kibuli baade bagenda kwendoosinga Mpuuga de Marisode era kyobula kyaliwe ye yakoze nnyo ekyamaanyi okuva omukolo gwatandise era ye yasobodde omumentioninga wenkubuuliza nti oyagala kuŋŋamba nti mufuti yali tamutegere nti waali. Eyatuwadde kutuba tasobola kumanya nti waali. Ssekamwa yennyini yatasobola kumanya nti waali. Ate nga nejjajja ffe yakugamba nti abalwana okuggyako gavumenti ya Museveni so si abalwana esigaleko. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Awo tetugenda kulwawo. Kano nako mwakote mwakategedde kaako kankabawe. Ne baminisita ba munnaffe Kaisari ab'ebitiibwa mwenna bantu ba Katonda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baminisita ba Kaisari babulizaako lumu. Kati ekyo nga kiwedde waliwo abantu abatategedde statement
eyatuwadde kutuba gye yayogedde oba bwaka bwe yasindise nakino njagala kibategeeza kamale n'okwetereza mu bubaka bwa Sheikh eyatuwadde kutuba oba okubuulirira gwe bayisa abuulirize ogwo mukolo ogwo ngenda buzanya wajja kiika 3 njagala okukozesa obwongo bwo nga sikunnyonnyodde ofune ekiddibwamu oba ofune ansa. Museveni yakutte abataka nalowooza nti Obuganda abututte. Mayiga yeportratinga nga kabaka, yesettinga nga kabaka kuba yalaga nti Winza yakola ki yabutwala. Musajja mukulu omutoolo David Wasajja eyazze mu minagiro gye, eyazidde mu minagiro. Njagala ondeetere ekifaananyi kimu nga waliwo omulangira yenna eyayagidde mu munagiro. Nabagamba dda nti kano kakyali kaali kaakola dde eminagiro gy'awama nti kabaka atasukka myaka ebyemaga nga tafudde nga kaakola dde n'engulu yankazina buli kimu kakikoze. Kati njagala oli obubaka bwa Seeka yabadde akuba ng'akuba Mayiga, akuba oli olulangira, akuba David Wasajja, akubiramu ne Bampuuga. Njagala muwe abe potruinze nti bayina obuyinza okutwala obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka yabakubye ku mutwe bonna okuli Nyando Yosofeeri, okuli Mpuuga, okuli Mayiga, okuli David Wasajja yabakubye ku mutwe bubono bwe njagadde nabo mutegere bulungi nnyo. Waliwo omuntu asobola okwebuguyaza ku Bwakabaka bwa Buganda ekyewunyisa abamu balina n'amannya ga Baganda. Simanyi bajjajja abana abataka abakulu b'obusolya oba abantu bajja mubajjako mannya gaffe. Hana ibn Fatima yamugamba nti ono ye mutabani wa Fatuma in kunta jahilatan bijaddihi, bw'oba weebuguyaza nga jjajjaawe temutegeera ekitegeeza nti jjajjaawe ye wekitiibwa Nabbi Muhammadi. Naga nti idha ra'atuhu al-Quraysh, buli mukuraysh ali wano emaka bwamulaba qala kailuha ila makarimi yantahi al-karam, yaga nti oyo ekitiibwa kwe kukiggweera. Abaganda njagala okubategeeza abali wano ti ekitiibwa kya Buganda kikoma ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Hishamu oli eyali yemanyi nti salo nnyo yagamba ono omutontomi we bwe yaze naye telimaadha lam tamdahni bimithli. Olwaliro kambayigiriza ekintu kino olwaleero. Buli lwowuliranga nga muli mu mukolo omunene omwogezi n'abaako ekintu kyayogera, owa kamera najja focus kwayogera n'agitunulira ku muntu omu n'agimutereeza mbwati ebeera direct message focus ne footage bwe bamutaddemu nti message egenze wuwe bwe badde bategeeza message ekyo mukitegedde. Ngenda kuddamu okulivasingira akatambi kano. Bw'obeeranga ku mukolo kati nga guno omusajja n'awa message, cameraman najja focus kwayogera n'agitunuliza omuntu bwati, manya nti message badde bagisindikire. Ekyo mbadde temukyobservinganga. Mbagamba nnyo nti pay attention to details. Mutusenga nnyo essira n'okwekenneenya buli nsonga yonna gy'oba olabye ne gy'oba owulidde. Kyetuyita pay attention to details. Ekyo nakyo kibasomeseza olwaleero. Kati kansooke nkazeeyo katono. Mugenda kula focus nga bamutaddeko Mayiga kamera era ng'aketeekaleegira. N'abantu bonna ne bakyuka ne batunulira Mayiga. Njagala bw'amala okwogera otune kamera egenda kudda ku Mayiga nga kyenjagala osooka oteekewa wessira. Kankazeeyo. Abaganda njagala okubategeeza abali wano ti ekitiibwa kya Buganda kikoma ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Hishamu oli eyali yemanyi nti salo nnyo
yagamba ono omutontomi we bwe yaze naye telimaadha lam tamdahni bimithlihi nze lwaki tonjogeddeeko ebigambo nga oyo by'omwogeddeko Farazaki omutontomi yadda mu mukama we n'amugamba ebintu bino n'amugamba nti haati jaddaka jaddihi leetayo jjajjaawo ng'afaanana nga jjajjaawe wa abaka abihi leetayo ne taatawo ng'afaanana ng'owuwe wa ummaka ummihi naawe yogera leetayo maamawo ng'afaanana nge maamawo hatta aqulu mithluha nja kwogerako ebigambo ebifaanana bwe bityo. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukitegedde awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kati kyembadde mbagamba ekya David Wasajja okujja munagiro oba ebyambalo njagala ombuulire omulangira alina gwe olabe nga jjidde mu kyambalo kyonna ekyefaananyirizako ekyambalo ng'ekyakabaka ng'ono nga Wasajja naye njagala osooka otunuulire body language facial expression otunuulire empologomento Richard Samakookiro n'abagyetoolodde ne badde bakola ye ng'ali bw'ati taseka kyenjagala nsooke kula nti ono omwana amanyi buli kimu ekigenda mu maaso n'abantu baalimu abamanyi omulaba Wasajja bajja kutuulawo naddala twabadde wansi naye owulira ng'oli komfatebo okutuula ku katebe ng'okafunye kyesinga obulungi kuba terinawo ekiseera kitono ddala kubanga tumaliriza nja kusaba olukuubo lw'abantu abayimiriddemu nga temuli bateesiteesi muveewo olukuubo luno mufune we mutuula tusobozese enteekateeka ennungi okuba ng'etambula buli atalina kutuula olina weyimiridde mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo muzitegedde bwe mumala otutegeera ensonga ezo buli kimu nga bwe kyabadde ndoza mufunye kati ekifaananyi ekituufu kati ekifaananyi ekyatambulidde ku mitimbagano kyemwalabye mwagala nkiyita pleating nkibabuulire naye akansooke mbazannyire kano kaako naye nga mbasaba abantu bano mbetegereze nnyo olwo bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne mu luzise abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu mbali mubegendereze buli wamu babeerawo abantu abo abalya mu lumere mu luzise mubegendereze nnyo abantu kwe kuba engalo nga balinga bane gye basindika message k'omulangira nti mmwe mubamanyi nze sibamanyi olwo ajjejjako omupiira aguzza eri abakubi b'engalo oba kitegedde amaze okulabisa audience emulaga nti alabisizza kati ye naaga nti mmwe mubamanyi nayejjako omupiira n'agobaddiza ekibayita logic ompulira bulungi nnyo kankakuddireo kategere bulungi nnyo naye nga mbasaba abantu bano mbetegereze nnyo olwo bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne mu luzise abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu mbali mubegendereze buli wamu babeerawo bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugundi oleme gamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi awo omanya nti oyo tajja kugusa kibanga alaba kyakola bibye naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwayuda omulangira era avumiridde Fujje
tetugenda gendayo. Kati njagala mbannyonnyole. Mayiga bw'amala ayogera ebigambo bino wammanga ajja munne mu ggalale. The entire function Mayiga ali situated mu ggalale, is in a political gallery mu Buganda. Kati ayina omuzannyira omuzannyo ogwo ye Mayiga yamugye mu ggalale jjo ate n'amwokyesa. Kati kankabadde mu kalabe. Ng'okutuuza mukoddomi wange Kyagulanyi ne munnabudde Kasolo w'otalabye sebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye Buganda wo Mathias Mpuuga tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. Kati, here comes a question. Gwotalabye ye Muganda wo Mathias Mpuuga Nsamba tewamulabye etuwamule bulungi. Naye nange mbadde ndi awo wattu ne bandeetera akapapula nange saamulabye bulungi. Kitegeeza don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu, teyamulabye. Nga ne bw'otaamulabye case closed. Gwe kennyini ogambye bakuleetedde akapapula. Naye nawe wali tomutegedde bulungi nga tomulabye. Ne Kyagulanyi teyakoze ekiti yamutegedde. Period, case closed. Katugende ku kifaananyi. Kati ekifaananyi kino njagalamu ekifaananyi kirimu abantu basatu. Kirimu Wasanyakawo Charles Peter Gamulengejja, mulimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Minister Haruna Kasolo. Ngenda kola kyetuyita photographic interpretation nga Haruna Kasolo mujjemu kubanga wa NRM, tumumanyi wa NRM. Kati bana abebuzabuza bafuka banaaba benjagala tuconcentratingeko. Ekifaananyi kirimu abantu basatu. Kuliko Sano Gamulengejja, kuliko ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ye Minister Haruna Kasolo ye wa NRM, tumumanyi wa NRM. We shouldn't focus on him. Ye waaki wa NRM. Njagala tukofokasinge ku bantu babiri. Body language, facial expression, no muntu engeri atunulamu omuntu kyokka agamba oli mweri wabadde ayogera mu video agambye nti muganda we yamwerabidde naye n'agamba naye bamuweereza akapapula naye ate amutegedde bulungi. Kati njagala osooka okole photographic interpretation, body language ku bintu bya Mayiga byayogera mu public nga si byakola mu buntu bwa bulijjo. Kansooke nkunyonnyola ekigambo ekyo. Mayiga ne banne balungi nnyo mu kamera okulowozesa ensi nti baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu kamera balaga nti tewali buzibu nnyo era afuba nnyo okulaba nti ayagala kugatta abantu n'okugatta Abaganda. Mu kamera bwevaako biba biralamu nnyo. Yensonga lwaki babagoba ku CBS, babagoba ku BBS ne ku mikolo gya Buganda. Kati gongamba otyo oli ayita Mpuuga muganda we ng'ate gwe kennyini Mpuuga ne gurupu ye tebava ku CBS tebava ku BBS Kyagulanyi bwemugobako. Oyo gw'oyita muganda we oba gwe muyita mukwano gwammwe. Kati kyenjagala osooka otunde mbagambye zero out Kasolo, Haruna Kasolo zero him out in this photo. Interpret the body language between His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Sano Gamulengejja. Period. Tugende mpola. Tusookere ku ngalo. Ezengalo ziri friendly. Tuli ku ngalo. Ezengalo ziri friendly. Ezengalo ziri friendly. Kansooke nzizeyo katono. Ezengalo ziri friendly. Zizengalo kanzikulage. Oba kanzikulage wano zitegere bulungi. Ezengalo ziri friendly. Nzizuminge. Ezo. Ezengalo ziri friendly ezo. No. Tukomewo. President atadde focus ku kyali ono. Naye body language ya president eragane kana akasajja kalooza sikamanyi era lwaki kafuukidde Buganda ekizibu. Tunula facial expression ya president, facial expression.
ye atunudde kasajja akatunuddeko. Tunula body language ya president. Tewali mitaafu, tewali kyonna kiraga nti is frustrated. Just akulaga kana akasajja. Face ye kulaga kana akasajja kalowooza tetukamanyi. Tunula physical appearance ya president. Yonna. Nga focusinze kasajja. Kankulage nka focusinzeko. Ye akafocusinzeko. Kati tunulira akasajja. Katunudde luddawa. Kati tunulira body language yako. Akasajja n'emisuwa gyavuddeyo. Ekyo kikulaga ki? Omuntu watuuka okuluma emba. Emitaafu gimujje n'emisuwa gy'ombulago giveeyo. Ejo. Emisuwa gy'ombulago giveeyo. Ejo. Tunulira face. Kansooke nkuzeeyo. Alumya amanyo n'emmwe agisibye. Emisuwa givuddeyo. Compare his facial expression or comparing any president one. Ofune answer. Wanolaba okwekaka kwonna ng'ombiri gwonna gukulaga body language nti yeekase oba yeekapye. Olabako omuntu olaba president nga yeekapyeko yonna katira mu musajja. Tuli mmoja president, he open. Era nga he was ready to communicate. Ombiri gwonna guli open to communicate. Wabula ogwono emimwa agisibye alumya amannyo n'emisuwa giijo gyetuzze. Kinkugamba ekintu ekyo kitegere bulungi mutegeera abantu bano. Mu public akulaga nti muntu wo wabula. Sikaddiwa mukulu. Sikaddiwa. Ekifaananyi kitegedde bulungi. Abadde baagala nti bannyonnyole bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Atuvuddewa. Bwe tumala okuvaawo awo, abantu balina obulumi. Nezireeta Father Chibi naye ng'asazereerwe. Zaleese Father Chibi naye ng'asazereerwe. Lwaki Father Chibi yasazereerwe? Abantu ab'eggwanga erimu nga mmwe musinga okunyigirizibwa ate nga mmwe bannannyini nsi. Bwe mulaba munnammwe alina amaanyi ne mutamudda mu mugongo ne mutandika mukuba bukubi omusaanyaawo muba mukoleraani. Muba mukoleraani. Father Chibi wuuno naye akunnyonnyola. Abantu batulina abalimu ku magezi abaali batwogerera bafuuse byangirigiri. Ogenda okulengera omuntu abaali boogera ebintu ebirimu amagezi tebakyayogera birimu magezi. Ne tubeewuunya ffe bakoze obubiinabiina ng'ebintu byeboogera birala. Olwo bannayuganda abamu nga nabanyigira baali mukwanudira nga mbeegomba nga boogera ebigambo ebirungi. Boogera okulengera abantu nga bakoze obusolosolo, bantu bakoze obubiinabiina, balwana ekibiina ky'olusanya lw'emmere nebakola ebitutu naye ng'olaba tebalina ebigendererwa. Abakulu ba Muhammad Nsereko babona ne bumpuuga abaali balina eggwanga ku mutima. Oyo naye n'abagamba bw'atyo. Kitegeeza the world is watching, people are watching, but they fear to come out to speak. Abantu balaba batya kujja buzikuwogera ne babiraba. Kati wano wali ekirowoozo kyange omanyi nze mpa amagezi. Omuntu yenna nga yabugumizibwako era ng'osobola okulaba embeera bw'eyimiridde mu ggwanga. Sseddugge Mathias Mpuuga Nsamba nkuwa amagezi. Kino kiyinza okuyamba ggwe n'okuyamba famire yo n'obulamu bwo ate kubanga kugezesebwa. Bw'oba kakasa nti oyagala eggwanga Uganda likyuke era nga tolina lutalo na Kyagulanyi
kera kumacha ku Monday olwa kutano oyite press conference to save your career, to save your family and to save your life. Kera ku Monday oyite press conference wetondera abantu ensobize wakola mu kulowooza mu butalowooza mu kukola ne mbutakola ng'omukatuliki wagenda ne yejjusa. Kera ku Monday oyite press conference wetondere bannayuganda ebikolobero byewakola mu kulowooza mu butalowooza mu kukola ne mu butakola kigenda kusevinga kali era bw'omala okubeetondera ogende mu maka go otule n'abaana bo ne bafamire odde ebbali. Otherwise bw'otakola kintu ekyo politically you are gone to that kyogenda kukola. Kyogenda okukola bakiyita sabotage in the disguise. Naye oyinza okusangulwa ku maapu y'ensi Uganda. Oyinza okusangulwa ku maapu y'ensi, ku maapu ya Uganda politically, socially, economically n'osangulwako. Oyinza ntuuka ekisera nga tewakyali father akwesiga kukusembeza. Ojja tuuka ekisera nga tewakyali Munnayuganda asobola kukweka. Ojja tuuka ekisera Buganda bakubira esimba ge mwana fuufa kino ensi. Lwaki? Ebbanga libadde ddene bukyanga Buganda efuna obwetoza mu 1962. Abaganda bangi bavuddeyo okutwala obukulembeze obwo. Wabula nga abeeyita Abaganda balwanyisa abasajja n'abakazi abo bateeka wansi. Kyekizibu kyekimu ekiriwo olwaleero. Twandigambye nti baali primitive. Baali mu nkola nkadde. Mwabasomyeko nga muli mu nkola mpya. Lwaki temukkiriza omuntu alina amaanyi abakulembera agenda atuusa oluwalo? Amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga. Nawe okimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi yalika emmandwa za Buganda era yalika amaanyi. Nakino kankigambe kibadde kyama. Nkugambye video ng'etandika nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Obuganda gwe bwa endosinze. Ndi wano kigamba kibadde kyama. Empewo za Buganda, emisambwa, emizimu, abakongozi bonna ba endosinga dda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwege muyita amasannyalaze. Kino kibadde kyama kyange naye nkyogedde olwaleero. Mpuuga ne bonojjamu empale n'ogenda ku City Square n'olaga ensaakali enkoko tosobola kufuna dde otusannyalaze. Otutono bwetuti wadde otwasa balubu ya gundi y'eggaali tosobola. Nkiddamu empewo za Buganda okuli emisambwa, okuli emizimu, okuli n'abakongozi, gyonna jakkiriziga jadda ne Kyagulanyi ge muyita amasannyalaze kye mbadde temumanyi mmwe. Yensonga lwaki mulabe n'omukyalo omukulu ng'akaaba amaziga yamuzaala kyaliwo bambi ndoza saamutaddemu. Mwina ka video kumulabe ng'omukyala akaaba takaaba lwakuba nti yamuzaala no, kubanga waliwo ekintu ekikwata abantu nga kibalaga nti yono omwana ali blessed kyebutannategeera. Ekyo nkibategeezezza Mpuuga ne bannammwe mujja funa ebizibu. Buli agenda okwerigira ku Kyagulanyi luutwe n'ogenda funa ebizibu. Ekyo nkigambye kitegeere. Olwaleero mu ttuntu omukyalo avudde Busoga n'aleeta ssente ze nga teri amukubidde essimu. Hey.
Najja n'aleeta ssente ze. Wagira struggle. Let's control the buli omu. Buli omu yena. Kale kanzi kwe kwasize bulungi nnyo. Jaja era bisa jaja. Katonda amwe omukisa. Oyo Musoga mwene ezebusoga za musindise najja. Musoga mwene ezebusoga za musindise najja. Mukopa nnyo nawe funayo bajje. Awo tuvuddewo bulungi nnyo. Bwe tumala okuvaawo awo bwe nakola video yali yakulwa kusatu nga waliwo omusajja mukulu ono lindako nga sinagenda eyo. Waliwo omwana yakoze akatambi kali so logical. Mwana asoma yakubulidde ekika ky'ababbi ba mirundi ebiri ng'abannyonnyola mu Luwarabu n'abavunula mu Luganda. Wabula naawe njagala wulire ku mwana temwafunye budde muwuliriza byonna bye njogedde olwalo nibe mbategeeza bajjajjaffe be bayogedde bonna ne ku mukolo ogwo. Omwana ono akatambi kano ke yakoze kanjawulo. Wuliriza bulungi nnyo olyoka otegeere. Ku myaka gy'emito gy'olina ensi yo Uganda kiki ky'ogirabamu? Tulina ababbi ba mirundi ebiri mu nsi yaffe Uganda. Omubbi asooka gwe bayita Alisu Laadi, omubbi owa bulijjo Abbaki. Huwa alladhi yasriqu minka malaka haqibatuka wa hatifka, y'oyo akubbako ssente zo essimu yo n'essaawa yo. Omubbi owokubiri gwe bayita Alisu Siyaasi, political thief, munnabyanfuzi omubbi Abbaki. Huwa alladhi yasriqu minka mustaqbalka wa ahlanika, y'oyo akubbako future yo n'ebirooto byo. Mpulira taata. Enjawulo ki eri makati g'abano ababbi ababiri? Alisu Laadi ono omubbi owa bulijjo, huwa man yakhtaaruka, yakulonda yasalawo n'agamba nti leero nze kanzibe ono. Mpulira. Amma Alisu Siyaasi wabula ate munnabyanfuzi omubbi, fa anta man takhtaaruhu, yaggwa mulonda n'ogamba nti nze akalulu nkawadde ono. Otukubye point ebyaddala. Enjawulo eri wakati w'ababbi bano ababiri. Omubbi ono wa bulijjo yakulonda n'agamba leero kanzibe ono. Wabula ate omubbi ono ali politiko munnabyabufuzi. Ffe bennyini yepa abamulonda nti tusazeewo akalulu tukawono yaba atubba oba tutwale mu maaso. Ky'otegeeza nkutegedde taata. Enjawulo
ennene eri makati g'abano ababbi ababiri. Allisu al-aadi ono omubbi owa bulijjo tulahiquhu shurta poliisi emala n'emukwata. Amma allisu siyaasi wabula ate ono munnabyanfuzi omubbi tahrisuhu mawakibu min ifraadi shurta is protected and guarded by the police convoys. Bajja na poliisi ebimukuuma. Allahu akbar. Analisinzeeyo gikolo kyazzewo oyinza omwana kyatugambye nti omubbi ono wa bulijjo poliisi emala n'emukwata n'emufunza wabula ate omubbi ono ali politiko yakuumibwa poliisi n'amagye tosobola amutuukako. Allahu akbar. Tuli ku Alisana Education Center Kigogwa Matuga of Bombolo. Oli mu kirasi ki? P5. Oli mu P5 class. Allahu akbar. Allahu akbar. Gano ge mazima agakaawa. Tuli ku programu yaffe ku myaka gy'emito ensiyo ogira bwotya ye programu gye ndiko leero ngikoledde wano ku Alisana Education Center. Ndowooza bitegedde omwana biga byayogedde. Bw'omala obitegeera naawe ojja kgenda otegeera mpola mpola. Kati omwami ono wa NRM akatambi nakataddewa omukulu ono nabadde nina omutege in fact n'omusumba ono nga nyongera kubaka bw'omwana ono obakamu omwana oyo n'omusumba ono baŋŋambyeko nti ebigo byayogedde basumba banne batandise okuteekeza state nti omuntu oyo alabika wankyukakyuka. Pasito ono nkutegeeza yayogedde ebigo bino weegendereze nnyo basumba banno mbu wabaliddemu olukwe. Pasito ono yayogedde ebigambo bino wammanga. Mmwe be mugamba musabire Uganda tukiyita kwewukuusa kutya ebyo Uganda mubimanyi. Tusabire Uganda ereme kubaamu kuyiwa musaayi. Ayina emmundu ali omu bw'aba asazeewo okuyiwa yayiwa kabalemye kukyatula tusabire gundi aleme kuyiwa musaayi ate mwebuzaabuza. Tusabire Uganda ereme kuyiwa Uganda eyiwa ddi. Omusajja mumuti okwogera bane tusabe omusajja abere mukakamu bane tusabe naye mweretesa obunnabbi mweweyogeza ebintu saidi emu teyina wadde omukko tebagiganya wadde okwambala batuuni tebagiganya wadde okwambala akakofiira. Kati ate kwogamba baleme kubeerawo kuyiwa musaayi n'okulwanagana kuliwa omukubi wa tteka ali saidi emu engwala eri saidi emu china eri saidi emu ate bannaddiini beebuzaabuza. Anna muntu yawona ebitiini ejja tusabire eggwanga lino baleme kubeerawo okuyiwa omusaayi abeerawo n'okutegeeragana kutya misunderstanding eriwawo ekiriwo nti democracy ti bano beesimbyewo na bano beesimbyewo awangula ye yandibadde alangizibwa. Awo weetaagawo saala ki yakusomesa democracy naye obuzibu nti saidi emu tebagigambako nakajako kakenjogedde kati wano waliwo atonola nkugambeka nakavune tetwetaaga naato tusumbua. Haleluya. Kale osobola okuyimira ku magulu go ne tukola essaala. Kati ebyo musobe byegedde binyiiza ba amala okunywa ku mazzi ate akategedde nkakuddiremu no problem kakakuddiremu kankakudde mulungi okategeere wulira. Mmwe be mugamba musabire Uganda tukiyita kwewukuusa kutya ebyo Uganda mubimanyi. Tusabire Uganda ereme kubaamu kuyiwa musaayi. Ayina emmundu ali omu bw'aba asazeewo okuyiwa yayiwa kabalemye kukyatula tusabire gundi aleme kuyiwa musaayi ate mwebuzaabuza. Tusabire Uganda ereme kuyiwa Uganda eyiwa ddi. Omusajja mumuti okwogera bane tusabe omusajja abere mukakamu bane tusabe naye mweretesa obunnabbi mweweyogeza ebintu
talina wadde omuggo, tebagiganya wadde okwambala patuuni, tebagiganya wadde okwambala akakofiira. Kati ate kogamba baleme kubeerawo kuyiwa musaayi n'okulwanagana kuliwa? Omukubi wa tteka ali sayidi emu, enkwala eri sayidi emu, China eri sayidi emu, ate bannaddiini beebuzaabuza. Annaye muntu yawuna ebitiini. Ejja tusabire eggwanga lino baleme kubeerawo okuyiwa omusaayi, abeerewo n'okutegeeragana kutya. Misunderstanding eriwawo, ekiriwo nti democracy, ti bano beesimbyewo na bano beesimbyewo, awangula ye yandibadde alangizibwa. Awo weetaagawo ssaala ki yakusomesa democracy? Naye obuzibu nti sayidi emu tebagigambako, nakati ako kakenjogedde. Kati wano waliwo atunula nkugambeka. Sola kavune tetwetaaga naato tusumbuwa. Haleluya! Yesu Kristo. All right, esigadde dakiika 25. Eddakiika 25 ezo nadde mbasuubiza nti ngenda kudda mu musajja wa NRM byayogedde, muwe n'obujulizi obulaga nti byayogedde bikyamu. Mukulu Lawrence mube Lawrence mulindwa omwogezi wa NRM, ebigambo bino wabyogedde ng'oli ku Baba TV bwe mbaserabidde. Nkuleetedde obujulizi n'okutegeeza nti mulekerawo okulimba eggwanga. Wayogedde bw'oti. Ekibi kyokka bannaffe abalilopo kye balina, they are sectarian in nature. Bw'owulirawo nabo Kyagulanyi nga yayimiridde okwogera, weewuunya n'okuwulira nti bakatana bakola batya naye, kubanga ye amanyi nti buli munyankole waali bubi. Yagenda eruweyo n'ayogera ebigambo very tribal sentiments. Okay? Nti zitya babaka akagundi tewakafuna Baba TV yabifuna. Yayogera ebigambo bingi nnyo, n'alangira Museveni obuttemu, n'alangira bwasse n'abantu, na buli muntu afudde mu Uganda omunene ga Museveni amusa. But how tribal is that? Kugambye ebyemu ku byayogera, naye yayogera ku buli kintu n'alowooza nti eggwanga limu litufuze, eggwanga litubaddaga batufu oba kutufubalako ebintu bingi. Niyirabira nti Uganda is for all of us. Musajja mukulu oyo alina famire era azaala aweerera era afuna omusaala ku nsimbi z'eggwanga oyo. Kati mukulu mulindwa obubaka bwo buno mbulina fe video tuba nazo era njala okubaza mwe ndabaza okusa video zino. Mukulu mulindwa bigambo byo njagala bikuddamu omukulembeze bye yayogera ng'ali eruweero bibino wano.
mukikome mbasaba nammwe munyigeeko kuba atanyiga abeera muki ekiseera kituuse baganda bange tukulemberemu nga bwe twakulemberamu okuleeta Museveni tukulemberemu Museveni ne bayekera banne batuviire tubeere mu nsi yaffe nga tweyagaliramu kukyanga batuwamba ensi yaffe bagifuula yakutuuka musaayi Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga agetolodde ensi yonna Uganda yafuuka ekyenyinyolwa basebo ne banyabo ate namwe mukimanyi emisolo gye babigika abantu naye nga tetulaba kyegikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvunda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka gavumenti ya Museveni bakanya kugamba nti munyweze emisipi gyammwe bo emisipi gyabwe nga bagaziya migaziye abantu baffe bali mu kubonaabona mu bwavu naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteeri bali mu kweyagalira misolo gyaffe bali mu kukuza zi birthday olunaku lwaleero Museveni akozesa biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday bw'aba takuza yiye ey'emyaka 8 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwagwa banyinaffe bannakacwa bannanyonga bannanfuka bannamagembe bali mu batunda nga abaddu kati babakyusa n'erinnya babayita bakadaama bali mu kubonaabona mu nsi z'Abawalabu batuusibwako buli kikoobero bakomerawo mu zibokisi buli lunaku waakiri emirambo 4 oba 5 girandinga bw'entebe tebaagala byogerako tebaagala bifulumwe mu mawulire kubanga kyonoona bizinesi yaabwe kati batandika ne bizinesi empya babatwala ne babatundamu ensigo olowooza ogenze kufuna mulimu kumbe yakutunulira alaba ensigo gyagenda okufuna sente ze alaba ekibumba kyagenda okufunamu sente ze n'ebirala ebifaanana bwe bityo Museveni baatyo basasudde abakanda bakuno ebyo bonna twandibadde tulowooza kyobyebbigumira buli kirimba kimala ne kikka naye ate zinsinga okukyagalanya obwongo kwe kulaba nti ate Museveni taswala agezaako kati
Alright, kati mukulu Mulindwa omwogezi wa NRM ebigambo ebyo biwulidde abyogeredde mu Baganda mu Buganda biragawa oba biraga ki oba wawo biragira obusosoze mukulu ekizibu kiri kimu kye mutannategeera kakibannyonnyole mukulu Nyando Yosoferiti Habulwa Rutabayisira mutabani wa Karekensi yetemuzezedde ensanga bisibe buli bamuleetera erinnya ly'omuntu gwagenda okuwa yafeesa asooka muwonga n'amuggyako entegeera ye kyovula tekumwe tekuli ategeera kino nkiddamu bali temukimanyi nga bw'omanyi nti bw'okolera omuyindi okusasula ssente asooka zisuza mukaamugwanya n'akuwa ssente ne ziggwawo ng'olina okubeera nga buli kaseera olina kudipendinga ku ye ne Museveni bw'ate bw'akola buli linnya lye bamuwa okulonda nti agenda kuwa omuntu obuvunaanyizibwa amannya ago asooka gawongera n'akuggyamu obwongo kati mwe tetukyabanenya Nyando musamize asaddaaka era n'awaayo buli muntu yenna okuli abaasoma ne bafuuka abawutta okuli abaali bategeera ne bawumbuutuka okuli abalemwa ne babattabusi kati kyemwagala nze nkibagambye buli muntu yenna Museveni gwawa obuyinza amala muwonga ekyo kinoonyerezeeko bino mbikugambye teri agenda buli muntu yenna gola mu NRM ng'alina yafeesi oba mu gavumenti Museveni amala munzika bamala muloga mu kumuloga kuno aba takyalina option wadde erowooza nti balina okukyusa eggwanga okuggyako okwogera ebigambo by'ekisiru n'okoleza ne Museveni yasembayo mu nsi Uganda era abataliwo Uganda tebaawo kati mmwe kyekizibu kyammwe gwe Mulindwa omusajja yeeyita Omuganda ogenda n'omwa omutwe n'ogumalako ne gutemagana nga supu wa mukene abantu ne balowooza nti magezi gatemagana kumbe busiru olerekeranga kaddala enviiri netumanya nti omusajja obwonga bubisse tetulina obutolwalira nti butegeera kati kyekizibu kyammwe kye mulina abasajja mmwe n'abakazi nkiddamu kino mugenda kyulirako ewantu wonna buli Museveni gwe bamuwa erinnya nti agenda muwa yafeesi amala muwonga kumuloga ekyoza kyo mukitegedde bwe muba maze kitegeera era mukifunye bulungi nnyo obubaka buno waliwo omwami gwe gwe babalaze nga bamubbyeko ettaka lye omwami oyo yakaabye nnyo naye mukaaba nga tekuli bikolwa ebiseera ebisinga tukabiruubirirwa ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna buli kitundu ky'olimu bwe muba temusituse mugenda kukaaba buli omu agenda kukaaba lwaki agenda kukaaba tuli mu buwambe tetuli mu byabufuzi tuli mu buwambe tetuli mu byabufuzi era twagala kwenunula mu buwambe lwaki kankikunyonyola lukitegedde ekigambo kye bayita occupation tekikwatagana politics mwabalowooza nti tuli mu politics muli bakyamu tuli mu occupation politics just katambawaala politics kyobula bagamba don't concentrate on politicians bayambako buyambi Museveni kulaga kifaananyi ti waliwo democracy tewali democracy tuli under occupation a full time occupation gitulina okwejjako lwaki constitution teriiwo amateeka bye gasoma bakola birala gwe tusobola kuva mu bbanga nojja notwala ettaka ly'omuntu n'omugobako ng'okozesa poliisi okozesa RDC okozesa DPC buli muntu nga ye ali mu target yakubba bubbi ekiri mu wakisa ekibba ettaka ekiri mu Buganda ekibba ettaka from nowhere yajja n'atwala ettaka lyo n'alitwala nga bakozesa poliisi n'amagye n'abalamuzi baabwe ekyo tuyita occupation under occupation court tezikola under occupation buli muntu alina obuyinza nga ali related ku gavumenti wadde mbokola ekikolobero n'ayitawo nakyo ekyo kyembagamba tekiri mu politics era kyova olaba under politics nti abali mu revolution ye president ajja okujja oyogera ensonga ezo nga talina gwatidde njagala ombuli abayita ba politician waliwo asobola okukola statement eringa eya Kyagulanyi
waliwo asobola okukola statement eringa ya Kyagulanyi kubanga bamanyi nti baboononera mukama waabwe balina kukola bintu ebyampolampola kwebuzabuza nga bafuka banaaba ye system eyo. Baganda bange mutaasuka kuva ku bannabyabufuzi ne tulowooza ku kifo ekinene ekya ofiisi ennene bannabyabufuzi bamalira budde kubanga bagenda obasula mu ntata. Nyongera okujjukiza nti ba politicians ba investor, they invest their money and they have to get profit nga bayingidde mu ofiisi ezo. Takumalira budde focus bere ku president kintu ekikulu. Bana basigadde bonna makweka nsaamu. Tulwana n'ekintu kye mutamanyi. Bayita olwala kanki bagambe. Tulwana n'ekintu kye tutamanyi mu kimbatite mu maife kye tulwana nakyo kitumanyi olwaleero. Ffe twakitegera mutemu nakitegeera. Bataata basinga bwena gye muli tetuli mu byabufuzi. Tulwana n'ekintu ekitujjako obuwangwa ekitujjako eggwanga ekiritwala. Bajja tukobaga nti awaliwo Baganda nga temukyaliwo. Bajja tukobaga nti awaliwo Abasoga nga tebakyaliwo. Bajja tukoga nti waliwo ali Abanyoro nga tebakyaliwo. Bajja tukoga nti waliwo ali Bakaramojja nga Bakaramojja tebakyaliwo. Lwaki? We are under occupation. Mpulidde bulungi? So mukitegeere. East or West home is the best. Tuna wogenda kulaga wala watali wamwe. Ewamwe wewa. You have to fight. Wonna woli. Now our government wagira enali mcho wagira tochimanyi. You are supporting occupier. You are supporting occupants to occupy that country in the district nga tomanyi. Oluvanyuma lw'okuchunya ffe aboogera bagenda kuddako mu befuna ntibadde mu supporting abali. Babatwalaganye nga temukyasobola kwogera. Ekyo nga kimaze. Omwami ono katambi kano sijja kazanya. Goba tuteke ettaka sijja kazanya we mukono. Sijja kazanya naye mbategeezezza kiki kiri. Kamba suniro katono nnyo ku biri mu misango gye batera okuvuuna n'abacomrade na biki ebiriyo. 1. Mubadde mukimanyi nakibagamba dda buli video gye nkola wano bagirikodinga ne bagissa mu computer balina folders balina servers. Buli information gye nfulumya wano bateekako ekibuuzo ani yafulumiza information yeyo. Era ne bali basunga okunkwata okuntwala e Kampala bali bagenda kumbuuza baani abadde nga bakuwa information yeyo. To sabotage government's program. Which programs? Ezokutta n'okuwamba bantu n'okutwala eggwanga eryo. Buli video yonna gy'okola bakomredi mwenna namwe gye mukola naye zenkolano zonna kasita ofulumya information ng'ebakubanga eri real ziri recorded bazirina mu folder zaabwe. Naye nga baagala kumanya information erinkinga etya kyekikulu kye baliko era kye basinga okwagala but ndi wano bategeeza bakulu. Information ekyafuluma tujja gifulumya mpaka kuwulira bubi. Era nyongera bategeeza n'okutegeeza nnyando esofeeri. Kaadi zo wazizanye zaawedde tokyalina kaadi ndala gy'ogenda kuzannya against Buganda. Okuggyako nga naawe toyiga. Nzize nkusomesa nti Abaganda mwoyo Buganda mwoyo si bantu. Museveni nzize nkusomesa all along mu program y'Bulingi Mulange menenga kati Abaganda oba Buganda mwoyo si bantu. Obuganda mwoyo ogwambala abantu. Walowoozezza nti bw'onootwala abataka Obuganda obwo bututte nno ekyabadde ekibuli kikulaga bulazi you have done nothing against Buganda. Nothing. Total nothing. Kyewalabye ekibuli that is total nothing ku bantu bali abataka 12 n'abalabira abayankuzi bwadde nabo obwo si Buganda. Obuganda bantu abasirise era biwalabyeko ekibuli bwe bayita Obuganda. Never ever joke with Baganda. They are there to stay and they are here to stay. You can torture them,
You can send them away from line. You can make them poor, but they are still Baganda and they are situated in Buganda. That is their country. You can't transfer them from Buganda to any other parts of the country. That is impossible. Tekisoboka. Abaganda basigala Baganda, no Buganda basigala Buganda, ne Uganda eri Buganda. Yeso rachinzize kusomesa ne Buganda Museveni kenyiri. There is no Uganda without Baganda. There is no Uganda without Buganda. Buli chemukola kupapula mukimanye nti buli asabotaginga Buganda government yetu yeyongerayo. Period. Ate bwe koma. Ekigendo bafulumya ngana bagisimufungize. Kwe kwagala okusanya Abaganda ne Buganda tosobola. It is impossible. Okulaga akakatono. Abasajja bakojja ba Yesu bakubye mulirwana wa ukagala mu malawo. Niye abasajja bakoze resistance mpaka olwaliro baliwo we bali. Abadde bayamba abasajja bakojja ba Yesu kuba abasajja bali bamalawo batandise ogamba nedde kimala. Mu mwezi ogujja tugenda kulikorganizinga bandeyiba ba Yesu. Batandise okuvaayo baga nedde kimala tugenda kulikorganizinga enseyo lwaki. Beba nanyini nse tosobola bamalawo bwandika mbwe it was a cynic cleansing of it is impossible tosobola kumalawo Baganda. Tosobola bafula bavuluberera. Amazzi gakulukutira je gaali gakulukutidde. Omuganda omunyigiriza n'afuluma n'agenda n'asoma. Abali tebasobola kukola bakoze. Obanyigiriza emitwe ebijjabe gikolako speed ya waggulu nnyo to survive. Tewali kintu omuntu omwangu ennyo okufuga ye muntu ali mu comfortable zone nga asobola okulya, asobola okunywa, asobola okwebaka nga talowooza kigenda kuddako nja kuba buli kimu kiba kimulimu. Naye omuntu akozesa omutwe ng'anoonya ku survivinga agenda kulya ki, agenda kusula kya, agenda kuwerera ty abaana, agenda kujjawa buli kimu. Oyo muzibu nnyo kati wabayambi obbagula obwongo. Abasinga abadde beebaka nga bali mu comfortable zone kati batandise okukozesa obwongo bukolera ekyo kyo. It was a huge bulanda gye mwakola. Many Baganda previously they were reluctant about the political situation in Uganda, but right now you forced them to think. Now they gain survival instincts. Batandise okulowooza kati kyekiddako tuzaako ki tusobodde tutya okubeerawo mu bulamu. Ekyo bayambye babadde kita nti nnyo politics tatekwatako ebyo tetukwatako. Kati okulaga nti obayambye era bazuukuse. Okulaga nti obayambye era bazuukuse nga mwe temusobola kukola. Yensonga lwaki mwe omulimu gwammwe gwakubba nakusaanyaawo. Ennaku zino bw'ogoberera ennyo abasinga obubbi Banyarwanda, abasinga obutemu Banyarwanda. Nga bwe nalabaze omubbi gwe bayita Cyrus tulyagira Yesu ne Canada nga yaddukayo. Wuuno ono munnammwe Cyrus tulyagira Yesu mubbi mufere. Noonyereza amanya kati agasinga obungi ag'abafere kati ababbi b'ettaka bonna ba Cyrus tulyagira Yesu ono ali ku international level mubbi. Era ze zino figures za moziraba ze zino kati mufuusa ababbi. Ono mukazi wa Cyrus tulyagira Yesu mubbi ali ku international level kubanga temusobola kukola. Lwaki mwamanyira kubba bubbi? Mwamanyira kubba bubbi. Yaleka bye Canada, yaleka buli kimu akibyabya bantu sente zaabwe adduse. Kati kino kankibagambe era kankiddemu nkikufumi nkikatize. Ebikolobero by'okoza Abaganda bayambye buyambi kuzuuku kajjajja baali beebaka. Nkiddamu kano bagenda kagenda tambula ensi yonna. Mu kintu ky'otuyambye ennyanda mu kutukola ebyo tuzuukusizza Abaganda bangi bazookuse. Baali beebase. Sigwa bagamba nti beebake. Nga wakawamba mwebake kati bazookuse bagamba erindako.
jajja Nyandi Yosoferiti bahabulwa nzo nyambyeko ekintu eki ozukusiza abaganda gye wali batadde mu simayi kati bali jabalima bakola kikati now they are alert basomye bawanganguse bamanye management yensiga bazitambula balina buli kimu gye bali batandiso ekyo kyo obakoledde mata balina survival instinct sikat whenever they are nonyamba nozukusiriza abasoga abawozanga jamera jene abawozanga ebikaalo biri wano simanyi duuma biki abasoga bazukusa abakala mojja twayowozanga mbu simanyi don't wait kala mojja to develop balina ente zaabwe wababa mubase now they have survival instincts tugenze mu northern Uganda bazukuse mwache mukoze kati mbabuulira mugenda kufaafagane mu Uganda mugenda faafagane mu Uganda ate ne muna mukoze mutyo okulwana ennyo temusigala mu buyinza buli kintu kigenda wansi mpaka nga mudduse ne musuwa government mugenda kusula government mudduke buddusi abanyola abadduka mu ggwanga kati bali alert balina survival instinct